Black mu mbeera eno gyasinkaniddemu bannamawulire ayina ensonga zagenda okuba nga ayogerako eziriwo kati mu nteekateeka ze tugenda okuba nga tumuwa obudde obumala abeere nga ataziisa bannayuganda n'abo bekikwatako oba kabeere nga bubatuukako. Tusanyusa okulaba Hajjati buuza ku bannayuganda tugende ku mulamu. Bannayuganda assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Mwenna mumanyi sijja kweyanjula nga njagala otwala omukisa guno ate abeera yakakulaba yakandaba teriiyo maze emyaka 14 ku siini. Kitegeeze yazaalibwa yakula. Yazaalibwa yakula. Yakulira ku mulimu amanyi olaba n'abato bamanyi. Kale tuli ku mulamwa ki leero okusookera? Omulamwa njagala okutwala omukisa guno okwebaza mama affe Honorable Speaker. Mama tukwebaza. Webale okwagala okuyamba omwana ow'obuwala oba omukyala ali eyo anyigirizibwa mu buli ngeri. Maama tukweyanziza tukweyazeege. Essaawa zino ndi ku mulamwa ogw'okujja ba sex workers oba betwandiyise banekolera gyange ku nguudo mu bufunda n'okuyamba bamaama oba omukyala alina ka bizinensi nga yeetaaga development ng'anyigirizibwa okukansolinga omukyala alivinga violence marriage, ali depressed, ali traumatized, okuyamba abantu eb'ekikula ekyo. Gwe mulamwa gwe tuliko. Lwaki mu bonna balonze? Anti ebintu byonna byenjogerako nali mbiyiseemu. Tosobola kati kuddira muntu akola mu ofiisi n'omuteeka mu kino ekintu. So ogenda kukozesa bukugu ki okulaba ng'ojjayo omulamwa gw'ekyo ky'oyogedde? Ngenda bukozesa nina already sirinzeka nina cabinet already gyendi nayo okulaba nga tukola kaweefube. Tugenda sooka abaana bano we bava kukuba kwa kati ninawo 15 tusooke tubateeke mu workshop tubamendinge abaana abo tubabuulirire tubasomese era nga ebitongole byonna kati mulimu abaana abavaayo nga balina obulwadde abalina biki tugenda yingizaamu ebitongole ebigaba amadagala. So kintu kinene nnyo naye nga right now twagala njagala nsooke nteekewo workshop ya nnaku 14 esomesa abaana bano. Ngenda ba sex workers ngenda bazzaamu amaanyi ate ngenda kuba mbasomesa ku mbeera ya bulijjo kuba ntamanyi kigenda mu ggwanga. Ngenda kubasomesa ku bintu mbabwe kubanga bye bayitamu nali mbiyiseemu. So ebyokubasomesa nnina bingi even to encourage them that it's not too late osobola okukyuka okyasobola okuva ku kkubo. Katono nnyo okujjayo ekifaananyi kya kino kye tuliko. Obulamu bw'okukkuba eyo bubeera butya? Anti nze kati omanyi emyaka gyagenda kubanga navaako ku 29 nakiteera ddala navaako 2009 nalina olubuto lwa Jona nga nfunye olubuto awo. Nenvaako kati simanyi naye experience ey'emyaka 3 gye nakimalamu ngimanyi kati ate abakyaliko. Ate ennaku zino kati Uganda yakaluba. Kati edda twafunanga ku $2 kati wakati afuna $1,000. N'eddoola 2 yali tamaze kugula bazungu. Ate nze nali expert nnyo. Nali mu kifaananyi ky'omukyala gwe bayita Veronica Franco ali omukyala mu Faransa yatandikawo obwa sex work alina mu history. Yali mukyala w'amaanyi nnyo so kati nze nali bali abakambwe bakabejja. Nga nyongereza katenze nina ne tekiniki zennyini nalina tekiniki nga nyingi nnyo kyova olaba namalamu emyaka 3 nenvaamu nga ate nfunyemu nga ababaddemu emyaka 10. So olw'embeera eyo naddala abaana abo bwala ekisinga okundeetera okukola no project nti bambi ndi maama okitegeera okubeera maama numwa. Numwa kubanga oluusi bakuteeka ne bakutwala gy'otamanyi. Numwa so bambi bintu bingi bata oluusi they murder them. Abo abaana aba sex worker babatta nnyo. Omusajja ayinza okutwala nakukozesa nga talina ze kusasula n'akutta n'akusuula eri gye tukolera amasannyalaze ejjinja n'akusuula mu bidiba nga akutemyetemyemu ebitundu abamu bakozesa sacrifice. There is a lot of omanyi nange okuwona nga nakabuva bwa malaaya. Nafuna buno obudde bwa prison naye nawulira nga omutima gunnuma. Gwe do you know what it means okugenda n'omuntu gotalaba nga temwemaze nakwekwana nga zebuzi n'ogenda n'omweyambulira so bayita mu bingi nnyo they are so traumatized ate abantu kati balalu people mad. So
ye project gyendimu era nga I'm welcoming anyone ayagala okujja ku board. Bannange sisaba ssente. No one should ask you money. Mujje nga we muli. Nafuuse nga Yesu w'abamalaaya. Wafuuse Yesu. Ndi Yesu w'abamalaaya bajje nga we bali saagala wadde n'ekikumi. Ogenda kufunira wa. Gwe tofaayo. Ebyokufuna bindekere n'ebyokubalabirira mu bindekere. Nze sitya nti nayitayo. That is my past which is I'm using to encourage n'omwana ow'enkya. Kati okubeera mbu nali ex-sex worker tekinswaza because nze okuvaayo n'enkyogerako. Kigenda gamba omulala sijja kuyingira eno wabi sijja linnya nnyonyi genda kukola kino because nali nkiyiseemu era workshop gye tugenda okubeeramu eyo to mend their arts. Katuka lwaki mbeera nswalo kyogerako. It's my past like John alina emyaka kati 12 12 years ago. Kiba kiyise Kyayita dda kati nkozesa my past to encourage them not to go there where gye nali. Kubanga nze nali simanyi mbu omuntu akuba endongo, nali simanyi nti kirabu gye ziringa ekintu kyokka kye nasomerera genda kwetega. Buy me, give me my money nga tonnakola kintu kyonna akasente kange kabeeranga mu kaleego oba nga mu wiigi. Saagala ate kumala nonneekyusirizaako. Nedda mukwano tewaba mukwano tewaba na ddoboozi tewaba there is no romance there. Kola ekikuleese genda obanga musirikale bana basirikale abagenda eyo omugundi oba ku duty. So nga tukyusa tuddeko mu luzungu katono. This message is not for president, by the way. This message goes to Mama Janet Museveni, and I think they have interpreters. Okay. Yeah, if they have interpreters, my project is about to gather all sex workers on the road, in the ghetto, in the slums, to bring them together, but to change their lives from sex workers to responsible people. Because the sex workers tuyinza okuba tulinamu abakazi abamanyi. On this one who betrayed Samson, Dela. Okay. So tuyinamu ba sex workers that they need they need atisagala luzungu luntawanya. They need their votes. They need sex workers' votes. And I want to change their lives. I want to better their lives. I want to mend them with my cabinet. Sirinze, I have cabinet of 15 people right now. And right now the available escorts, they are 155 since yesterday. It's not even 24 hours. So I'm here. I'm here not to summon. I don't summon Ibakulu. Summon omuntu abeera akuyise by force. I'm here to invite Mami Janet Museveni to come on board. We see the way forward, how we are going to support these sex workers, how we are going to support these slum mothers with small business, single mothers. You know, yeah, so my English has ended there. Teina lugendo. No, right now we are going to open up an office which will be addressed very soon in a few days. But it's a private, so don't be afraid to join me and like saying, but black, busy in camera. There is no camera going to be in our workshop. There is no any sex worker who is going to be exposed. It's a private project. So why I did this today, to call the media house, to let you know that there is a project which is going on and to change the lives of many. I know everyone, it's not too late to change. Come and lean on me. Tomanya, I'll drive you somewhere. 14 days. The workshop will take 14 days. For men, that one, it's mentoring them. Yes. Okay, so finally, would you wish to share a brief background about you? My background, I think I was 16 years. I was 16 years when I left home. I was 16 years old, and the problem yavaku dosi, my dose. Nankuba, it started at school, me escaping from school. So I didn't have any choice. I didn't have where to sleep. I was afraid to go back home, Mama Jakunkuba.
So the only option yali Sax Pub there at Stella. no, not Stella, mu Kibuga. So nze mbadde muntu wa Kibuga. So there when nasanga already ba malaaya, they introduced to me to the business. Nenjiga okunywa omwenge. Era my first customer yali mulasha. Hey, me I was even still a virgin. I was still virgin by that time. So my first crush yali mulasha. So they call it first crush. Who took my virginity was Lashan. Oh, yeah. Bless you. Anti nali simanyi. So yansomesa omukwano yali mu Portugal. That is Daddy Jonah. Okay. Kati awo ne nnyongeramu ku birungo. Obaawula. Omulava omuspanyolo yasinga. Era nsula naye bba wange alimu oluspanyolo. Mixed blood. Mulungi nnyo. Bba wange mu Latin America, mu Spanyolo, mu Faransa byonna biri mu ye. Naye nga like my past yeetaaga kunyonyola mu Luganda kati oluzungu lwalunkalubiriza naye. Lubi wanvuya naye nga yoyo. Was my first cut. Yeah, I took my goat. Bagamba nti atutte ebibyo obwera omujjukira kiba kitya? Mujjukira. Bali bamuyita Mumbaga. Bali bamuyita Soleni Mumbaga. Ng'ate kaweze nalina kakusaba sente zange. Nali mujasi. Yali ampa $10 during that time in 2006. Ekikumi kyabanga sente nyingi nnyo. Ate nenkikolamu kinengulako engoye ezinaleeta bakasitoma abalala. Sente tezaabanga ku budget. Ebiseera ebyo kalangi nga ndi Black Beauty. Nga nze nna my body still firm. Nga gukyali wamu. Ebbanga lyonna nga balina kyebamulowolezaako bakyagezaako kubate nga akola. I'm happy for you to this time round ogezaako kubate nga ate olinga kivumirira. No, always sikivumirira. No, onfuna obi sikivumirira. Wabula ngezaako okuyamba omukyala kubanga nze emyaka gyegyo kati ate okwegambagamba nti ndiddeko. So sikivumirira ate era si byampaka. Wabula ate ekimpeera ddala amaanyi nti okuva gye lwe navudde ku Parliament okutuusa essaawa zino ba sex workers registering ewange bali 155 balabika kati balinnye n'okulinnya nga baagala wait so ne tu complain 155 data walise nabakoledde group gye bayita empowering the woman. So bakajoining okuva WhatsApp group mwe tugenda okubanga tuteeseza wawe tu meetinga abaana bano ab'obuwala nasazeewo mbayambe. It's not too late always to change. Kiba obudde buba tebunnayitako buli muntu osobola okyuka because nzikiriza mbu situations ze zaba pushinga okubeeramu ogwo omulimu ate ngera bakyasobola okyusa. So bayita through what obawe number oba bakugobera Facebook WhatsApp group eriko enamba ne ku page yange ya Bad Black Uganda, mbeerako ku Snapchat, mbeerako ku Facebook Bad Black Uganda. Byonna kwendi. Afune enamba yo yagigabira omulala. Nga bajja ate group ekyali private client sinagulawo naye nga nebaza Honorable Anita Among, Speaker wa Parliament, yebala okukkiriza okuwa abaana bano omukisa. Omuntu ayinza okubuuza Bad Black nti wayise mu kyo okutuuka ku Speaker. Era specifically wayise mu biki okuba ate ng'omusembya n'omutuusa project yagigule? Nataddeyo appointment nenteekamu n'ensonga zange lwaki njagala kumulaba. Nanzikiriza nampa omukisa okumpuliriza n'abayinga era nsuubira eyo maaso ne mama waffe the first lady mama w'ekitiibwa Janet Museveni nsuubira naye okujja ku board tuyambe abaana bano betukyasigazzaawo abakyali abalamu abakabiyingiramu tutaase omwana kubanga binga sex worker oyingira mu bintu bingi nnyo like ebintu ebivaamu bingi nnyo naye ng'ate nze nzikiriza bwe mbanga nnavaamu n'enkyuka n'omulala akyasobola. Yes. So this time empowerment here is all about okubakubiriza okubivaamu. This time empowering them okubivaamu bajja tufune ekyokukola
bajja tukyuse obulamu ffe bamaama b'enkya. This time eri kuba maama balina bu small businesses nga bo beetaaga okwongerebwa. Mba nange sisaba muntu n'omu n'ekikumi. I don't ask for any money. Sina muntu gwe ngenda kusaba wadde n'ekikumi. Obagire obateeke. Sirina muntu ayagala mbu if you want to join the group is free. Sina muntu gwe nsaba sente. Yeah. Okay, tukufunye bulungi. So abantu bonna gye bali ena ddala mpuliramu agancha ina ka business akatono. Tokutte kwa sex worker bokka. Nkutte ne kuba maama ababulijjo bamufuna mpola nga baagala tubongereremuko mu businesses zaabwe. Nja kubanga eyo project nayo nga tusobola obbayamba. Kale eddakiika zange zimpeddeko ndowooza kankute munywanyi kasita nfunyeeko kyenfunyeeko kulakutwa n'ensi yange bawo obubaka mu mbeera bambi nsuubira okuba nga ngenda kuwulirizibwa nga tuvudde mu by'okusaaga. Mpita AIDS, Uganda Human Rights, nja batuukirira actually, sitaga na bayita. Naye nga mbayita okujja ku board, UN mbayita okujja ku board because it's being a brother, it's international, a sex worker kiri international. So newe tunaba tufunyeyo omutwalo gumu. To saving a life. Yeah. Tekisobola gaana. Nga kigana biki ngowulira kintu kigendo newenfuna bano kati ninako 15 mu 5 kati niwe neyongerako 2 ngenda nabo basponsa. This is women empowering. Omukyala yenna bw'oba osobola okugula botto ya wine emitwalo 15 n'ogiteeka mu project eyamba omukyala omulala. Kati mukwana nti bino bye nazaalibwa okukola. Tobuuza ebibuuzo bya kisiru. Kale.